okwosa enkya mu kibuga Nairobi obululu obw'empaka eza Africa Nations Championships oba zibayita CHAN ng'ezono ze zeetabwamu abazanyira mu mawanga gaabwe nga tebasusse ensalo z'amawanga gaabwe. Uganda nga yegenda okutegeka kwoteeka n'eggwanga erya Kenya ne Tanzania ng'era empaka zino zigenda kubeera okuva nga lumu omwezi ogwo gujja ogwokubiri okutuukira ddala omwezi lwe guggwako. Obululu bugenda kukwatibwa kwosa nkya mu kibuga Nairobi era nga balonze abazanyi abatiikirivu omuli Mrisho Ngasa mu Tanzania abadde bagobera omupiira gwa Sekafa region okumala ebbanga mu manyiiko omuvubuka oyo mulumbi ate mpozi ne balonderako ne McDonald Maliga omusajja oyo munna Kenya era nga ye muzanyi okuva mu East ne Central Africa eyali awanguddeko ku mpaka eza UEFA Champions League ne ttiimu ya Inter Milan eyali etendekebwa Jose Mourinho mu mwaka gwa 2010 era n'awanguliramu n'empaka eza Club World Cup. Ate era nga tukimanyi nti nno ye mukulu wa Victor Wanyama Mugubi gwe twalabako ng'akubako mu ttiimu ya Celtic ng'era yakubako ne mu ttiimu eya Tottenham Hotspur wali e Bungereza. Kaakati omunnayuganda gwe baataddeko ye Mulangira Hassan Wasswa Mawanda mulenzi oyo kati ex international era nga mutabani w'omugenzi Hassan Biruma. Hassan Biruma y'omu ku baakuba omupiira n'akunakuna mu ttiimu ya KCC nga bakyagiyita KCC FC ate n'ajja n'akubako ne ku ttiimu y'eggwanga. Ekyenjawulo kye yalina nti nno ye ebiseera ebisinga yavanga ku bench nga dangerous substitute. Si buli ava ku bench nti bamukazaako kya dangerous substitute, ekyo tekiba kigambo. Teriba linnya wabula guba mulimu. Si buli ava ku bench nti afuuka dangerous eri opponent. Naye omugenzi oyo kaakati Hassan Biruma taata wa Hassan Wasswa Mawanda yali mu butuufu dangerous substitute nga lwava ku bench abaako kyakola kubanga yalina okuvuganyizibwa kwa maanyi nnyo mu biseera ebyo mu namba 9 gye yali azanya naye teebereza empiira egisinga mu KCC yavanga ku bench ne bamuyita ku national team era nga nakwava ku bench. Kale nno tekikwetaagisa kubeera wiiki namba mu kisaawe okukola impact. Bw'ati omugenzi Hassan Biruma gwe mukululo gwe yaleka muzanyo ku mupiira mu ggwanga. Kale nno najja ate n'azaala n'omwana Hassan Mawanda Wasswa nga kaakati guno yagenda tukiikirira. Uganda tefunangako muntu musambi wa mupiira atukiikirira mu kukwata akalulu ak'empaka eza continent. Hassan Wasswa Mawanda yasoose. Kale n'akalulu ako kagenda kukwatibwa okosa enkya. Amawanga Morocco egenda kujja kwoteeka Guinea, Senegal, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Nigeria, Central African Republic, Democratic Republic of Congo. Eno nno ijja kubeeramu ttiimu yange ey'okubiri bwe nva ku ya Uganda Cranes. Ttiimu yange ey'okubiri DRC olw'omutendesi Sebastian de Sabre nze munnange yandekamu effumu oba nkyalimu ekyalo naye nze nasigala n'omukwano ogw'omwami oyo n'olwekyo bwe nzijjako Cranes ttiimu yange eneddako gye njagaliza ejja kubeera DRC naye nga DRC ejja kujja kwoteeka Congo Bannakenya kwe bali jjukira nabo be bamu ku bategesi ne Tanzania ne Sudan ejja kwoteeka Zambia, Angola, Madagascar kwoteeka ne Rwanda. Rwanda kirabika baagala gigira bugizi baagala gitetenkanya butetenkanya simanyi oba banaagitetenkanya naye tulinze bulinzi kulaba. Akalulu kano kagenda kukwatibwa era nga abazanyi abo oba abaaliko abazanyi abo be bagenda okukola omukolo gw'okussa enkya. Ebibinja engeri gye binaavaayo byonna ne baani abanaabeera mu kibinja ki ebyo tujja kubireeta akalulu nga kamaze okukwatibwa. Bwe tuvaako wano mu ggwanga tulinako waliwo omwami eyambuzizaayo ekibuuzo bamuyita Medi Ntale muwagizi wa Liverpool naye ekibuuzo kye yambuuzizza kirina engeri gye kikwata ne ku mupiira gwaffe ogwa Uganda kirina engeri gye kikwatako ku mupiira gwaffe ogwa Uganda naye nga ye yakibuuliza ku mupiira guli ogw'abazungu. Manyi bannayuganda bangi nnyo omupiira ogwaffe ogwa Uganda tebagumanyi nagumanya naye ogw'abazungu bagukuba budinda kati oguno nagwo si musango naye yabuuzizza omupiira gwa Aston Villa ne ttiimu ya West Ham lwaki bazanye nga emijoozi tekuliiko mannya ga basambi era ekintu kyekimu nti yakirabye ne ku ttiimu eya Arsenal. Kakati clubs zino
ebimu ku bintu nabagamba nti waliyo ennyingo ezisukka mu 200 clubs ko zirina okuyita okuyungula to recruit okuyungula abawagizi n'okubakumaakuma n'okubalungamya n'okubakuumira mu buwagizi obwo kwegamba ne buva muntu ssekinnoomu ne buyingira ne mu famire awaka nti nejjajja mwami bw'abanga kati nga ebyalo ebimu osobola okukyalako mu maka agamu ogenda okulaba ebimu ku bifaananyi bye bawanise mu ddiiro ng'oli ataddeko abaana n'abazzukulu omuziro ngabi kati omanya nti nno ekyo kigenda kuyitiramu ddala jjajja mwami ne bw'aliva mu nsi abazzukulu n'abazzukulu bajja kuba beddira ngabi kakati abazungu bano yensonga lwaki ntera okubagamba nti omupiira batulagako only 10% ku TV yensonga lwaki mu ekyo kyemuwagira mupiira gw'abazungu muwagira football teams waliwo enjawulo wakati wa football team ne football club football club kyekiri ekisosonkola ekigazi football team mwegwa kakati bo batuuka okuleeta ku TV ekyo kyemuwagira muwagira football teams era yensonga lwaki mutunulira eddakiika ezo 9 zokka ekinene ennyo kuwulira nti nno muguzeeyo omulala agenze ono ali ku injury awo we batuzanyisiza naye emirimu gyonna ejja football club giri bweru wa TV eyo so kakati bano Aston Villa oba kale bwenkiza ku nnyingo esukka mu 200 mwosobola okuyita okuyungula abawagizi emu ku ezo kwe kukuza anniversaries zino kati Aston Villa yabadde ekuza emyaka 15 kasooka ng'etandika era ekintu ebikujjuko bino bigenda kumalirako ddala season eno namba kati ne bagamba nti olunaku luno kabajjeko wadde ba sponsor kubanga ku mujozi gwabwe tukabaddeko yadde sponsor n'omu yadde ekiwandiiko ekirala kyonna nga yengeri gye basazeewo okujaguzaamu era kigenda kubeera kya season namba wadde nga mipiira emirala gyonna bajja kwambala omujozi gwabwe gwa bulijjo nebyo ebikujjuko bijja kusigala nga bigenda mu maaso ne Aston Villa the football club kati wano yo football team ekyo kiyasobodde okuyambako ku Aston Villa football club kubanga football team eno yetunda ate biri ebirala ebiri emabega ebitakolwa oba kale ebitalabwa ku TV bayambadde akajozi kabadde ka Aston Villa bambadde gundi zaabwe za white bujozi ndoza bwabadde buddugavu empale za white ne socks za black bwe batyo basazeewo kati mu kino era kikuzaayo mu ngeri gye bakola mu fixture mu ligi y'ababinywera e Bungereza nali nkyogeddeko wano nesigenda kimalayo kanzijemu ekitonotono kiri nti bwabanga bagenda okufulumya fixture buli club bagiweereza questionnaire bagiweereza ekiwandiiko okuli ebibuuzo yo club nejjuzaamu kati club nga fixture tennaba kufuluma muba muyina okujjuzaamu okusinziira ku bibuuzo ebikubuuziddwa empiira mugenda gizannya oyinamu ennaku ez'enjawulo z'owulira nti zankizo eri football club yo kakati ennaku ezo nojja ng'ozijjuzaamu mu kuzijjuzaamu n'onyonnyola n'obuzito bwazo n'onyonnyola nti wandyagadde emipiira egyo obeere nga mu ekyo ekiseera oba ku olwo olunaku bwaba bakuwadde omupiira waakiri obeere waka kakati bw'omala okujjuzaamu n'ojjuzaamu baweereza ne questionnaire eri poliisi ey'eggwanga eneesobola okugaba obukuumi ng'emaze okutunuulira fixture ng'eneetera okufuluma n'enkalala za football clubs zino nazo zino zimaze okujjuzaamu gw'olaba otya kakati awo gye basangira ttiimu ez'embiranye katugambe Manchester United ne Manchester City kati poliisi ng'etunulamuko ng'ega Manchester City ku luno olunaku yagala kukyaza ate ne Man U naye yagala kubeera waka security yaffe ejja kubeera overstretched omu kubo ayina okuba ku bugenyi kuba n'abawagizi bennyini bayinza okusisinkana ku station z'eggaali z'omukka oba ku za bbaasi nga bagenda okulaba omupiira oba nga bavaayo eŋŋumi n'enyookera eyo okakkana nga obulamu bw'abantu bufiiriddwa oluusi so kati clubs bwe zijjuzaamu ne poliisi nayo nejjuzaamu kubanga poliisi nayo ebeera ne kalenda yaayo ey'omwaka kyemanyi ebibeera mu society
societies bo bayina n'abaana ab'ebisi agambo bayina lwabagezaako okulwanirira eddembe lyabwe kati abo nabo bali bawa okubawa obukuumi kakati awo kitegeeza nti ekyo ekitundu oba tosobola kuteekamu mupiira ttiimu ez'omu kitundu ekyo awanaabeera okwekalakaasa okwo oba okulaga abo bannaffe bye baba baagala okulaga bayinza okuga nti zino ttiimu z'omu kitundu zonna zirina kubeera kwawe kati fix kyegenda okufuluma nga temulimu kwekanga nti ate gundi nze saamanya ate so kakati bino byonna bikolwa nga waliwo kubanga football clubs bino bwe bimu ku bintu mwe ziyita atukumaakuma abawagizi oyinza okukola campaign ya myaka 5 naye nojja n'ofunayo abawagizi nga 3 bokka naye olw'okuba nti nno waliwo embeera ey'okuba nti omupiira tegugenda kusaanawo mwaka gujja oba nti nno kakati gwakulembera club ya Aston Villa nti bigenda koma ku ggwe kati kyokola gwe abo 3 nabo baaniriza n'ogamba nti ebintu byatambudde mpola naye mu myaka 5 tiyetwongeddeko abawagizi 3 naye ng'abawagizi abo bwe mufunye bebo bennyini aba football club eyo nga tebaze lwa bino nti ate ttiimu newangulayo ti baleseyo omuzannyo w'erinnya n'olwekyo kangende nze njiwagira ebwe biti baagala omuwagizi ow'enkalakkalira kati ku bikujjuko bino ebyokuwesa emyaka 15 bakoleramu ebintu bingi ebisikiriza abawagizi oyinza okubeera eyo nga lumansi nze nayina jjajjange mulangira nga bamuyita Lwandasa kati yaseerera naye yali alambula buli muntu yenna ogenda okubuuzaako eno tiyagenzeeko wajjajja guno yagenzeeko kwegamba nga yalinga omulambuzi wa famire kati oyinza okwesanga nga balinawo bamukooneddeko mu bikujjuko kati eri gy'obadde mu nnimiro yo ng'oli mu mwanya olonda bw'owulira nga jjajjawo Lwandasa bamukoonyeeko genda okuwulira naawe oyinza okutandikirawo ni jjajjange yali mu eno ttiimu oyinza okutandikira awo so kati bakola ebintu bingi nnyo omuwagizi olaba mupiira gwaffe ogwa Uganda tukolako ebisinga obwangu kwe kuyungula abazannyi nze ne bwe mbeera wano ku muzindaalo nenjogera bwogezi kaakati mu ddakiika esigaddeyo nti bannaye bwe tuva wano mujje tukubemukko kapiira wali mu lubiri twagala kugezesa abazannyi twagala abazannyi okutandika football club twagala abazannyi 50 olumala okukyogera wano kubeera saa 12 nga nyinyuka nyinza okuyingira mu lubiri waliwo embagambye bakuŋŋaane nga lwa abazannyi nga200 so club zizaffe wano mu Uganda ekyo kyezikola ate kyekisinga obwangu kuyungula abazannyi kuyungula batendesi kugula mipiira ebyo bimu ku bintu ebyangu ennyo mu muzannyo gw'omupiira ekisingira ddala obuzibu kwe kuyungula abawagizi kaakati obuzibu bwe bujjira kwe kulowooza nti katusooke tukuba akapiira kano ke kajja okusikiriza abawagizi naye akapiira ako kali sustainable ebiseera ebisinga abawagizi baagala ttiimu ewangula osobola okubasuubiza okuwangula buli mupiira buli sizoni olyoka osoboleyo okufunayo ku bawagizi kyova olaba ne club zennene wano mu Uganda weekanga nga results ziba si nnungi nnyo ogenda okulaba abawagizi nga beeveera tebakyawera kubanga bo bawagira football team gye bamanyi nti yeyingira mu kisaawe bo baagala results bwe bayingira mu kisaawe batunulira ku both ends ez'ekisaawe mu 18 yards box yo ne mu 18 yard box ya opponent omupiira gwaffe awo gukoma ng'oli aganze mpagira ttiimu gundi era bye tulaba n'abawagizi abawagira omupiira gwa TV abasinga obungi so kati ebintu bino bagenda okubikola nga bamanyi nti nno bajja ku ekisooka okunyweza abawagizi bwe balinawo naye ate bayinza n'okusendasenda abawagizi abamu ku bikujjuko bye bakola bw'onoofunayo omuntu ali e Bungereza ng'alina obudde nga nze bwe nandibadde nabo singa mbadde Bungereza nandibadde ngezaako okulondoola buli kimu Aston Villa kyegenda okukola mu anniversary y'ekikumi ey'emyaka 15 naye simanyi oba Uganda yaweerezayo delegation simanyi oba ekyo twakikozeeko oba tebitukwatako awo simanyi naye kyova olaba nti Aston Villa esobola okubeerawo nga tevuganya ku kikopo naye ng'abawagizi baayo abantu 5,000 batuula ku kisaawe kyabwe ekya Villa Park buli maakidde ne weebuuza bano bakimaki ttiimu etawangula bikopo era ojja kwesanga ne mu Uganda bwe baba mwebali abawagizi ba Aston Villa batono kubanga abawagizi aba Uganda bawagira football team ate bagiwagira lwakuwangula bwe batewangula tobabuulira kakati embeera eyo so kakati ebikujjuko bino bikolwa era ekyo kyekimu ku ebyo ebyaviiriddeko okwambala akajoozi ako ekya Arsenal bambadde akajoozi aka white bayina omulamwa ku batambulira kino kye bayita community club Arsenal nga community club
waliwo effujjo ery'amaanyi ennyo erikolebwa mu kibuga London. Abavubuka abato wansi w'emyaka 20 batemula bannaabwe nga babafumita ebiso. Era ekintu kino kyatandika 2008. Omuzanyi baali bamuyita Benkins, omuvubuka baali bamuyita Ben Kinsella, bamufumita ekiso n'afa. Kampeyini eno n'etandika mpola. Kati Arsenal okuba nti eno ye ttiimu esinga obunene mu London eba erina okukolawo ekintu nga community club okulwanyisa omuze ogwo. Ate no ndowooza ne sabbiiti nga 2 eziyise waliwo omulenzi wa myaka 14 bamuyita Kellyan Bokassa, era naye yabadde na mu baasi munene ajja namufumita ekiso n'amutta. Kati campaign eno bagiyita No More Red campaign. Red wandikikyusizza mu Luganda nti kyekimyufu, naye Oluganda teruvunula butereevu mu Luzungu. Campaign eri waleme kuddayo kubaawo okuyiwa musaayi. Era campaign eno ne Man U yagikoze ekya yagiwagidde. Kyovola ba Man U nayo tebayambadde kajozi kaabwe kamyufu. Kubanga Arsenal engeri gyabadde yambadde white, Man U yabadde esobola okwambala omujozi gwayo gwa red. Naye bwe kibanga campaign eri No More Red, bagita No More Red. Kati ate gwe tosobola kugira mu red nga munno ali eri. Man U so nabo campaign eyo bagiwagidde. Naye nga bino bimu ku bintu ebikolebwa community clubs. Okubeera club ng'oyagala okutapinga mu community, olina okubaako emirimu egy'omugaso gy'okola mu community. Kati obanga ogezaako okukumaakuma bavubuka kuva mu mbeera eyo, era n'obujozi buno Arsenal n'okubutunda tebutunda, wabula balondobayo abantu mu kitundu abalabise nti basukkulumye ku bannaabwe mu kulwanyisa emize emibi egiri mu bavubuka, emijozi egyo ne bagibawa buwi. Kale ensonga lwaki bayambadde bwe batyo, naye nga njagala okwebaza mukulu Medi Ntale okugoberera bye tukola wano wamu n'okunteekamu akasimu ako ke wantaddemu. Kati mpozi njagala n'okwebaza muganda wange Katobeka ndeetedde wano bokisi ya sabbuuni, muvubuka mugezi, sabbuuni amwekolera, era ngenda kubawa ku namba ye ya simu, ali ku 076 004 2553. Andeetedde bokisi ya sabbuuni awuyabwere, namwe muyinza okumukubirako sabbuuni amutunda ate nga amwekolera, akola ne sabbuuni ow'amazzi. Era ndowooza mubuuliddeko mu programu za CBS ezitali zimu ez'ebyemizannyo. Mpozi ziwe nsobola okujjayo nyinza kutunuulira ku bazannyi abeeyisiza obulungiko, okukozesa FA Cup okwerangirira nti gye bali, oba oli abo bayinza okufuna emirimu emijja mu clubs zaabwe. Ku bazannyi abo nalabyemu Federico Chiesa, omuzannyi oyo muyitala akubira mu ttiimu y'abanafu aba Liverpool, kasooka ng'ajja mutindo guli wansi, ate bw'abanga ayinamuko ku mutindo ate agenda ku buvune. Naye era yasigadde ambuzaabuza, simanyi wa watuufu wayinza kuba, kubana abali mu maaso wano kifo kyani kye yanditutte, kya Luis Diaz, kya Cody Gakpo, kya Mo Salah oba kya Darwin Núñez. Akati awo wadde yateebeeyo goal n'okwerangirira nti gyali egolo ye yasoose, naye teyaleese bujulizi bumala, naye nga waakiri yagambye nti bannaye gyendi. Omuzannyi omulala ye Aitel Bayindi, goalkeeper wa ttiimu ya Man United, omuzannyi ono yakutte penalty eya Kai Havertz mu ddakiika ziri nga bagenze mu penalties 5, mpozi ne mu ddakiika 9 yakutte penalty ya Martin Odegaard, era nga Kai Havertz ye gwe bategulidde mu ntabwe. Kale oyo naye yeerangiridde mu ngeri y'enjawulo. Jjukira cup tournament season yabadde azikwata, naye teyalabika bulungi nnyo ku mupiira gwa Tottenham Hotspur bwe yabakuba goal zaali 4-3, ne Semi Humini yatuuka n'okubekkoona ne linywa butereevu okuva eri gyali simulidde. Naye wano yabadde ne toffaali ddene okusalawo Man U esigalamu mu mpaka oba evaamu. Jjukira Man U yagenze okuzannya omupiira guno nga yenna ntameggwa w'ekikopo kino kya FA Cup kye baakubirako Man City mu mwezi ogwokutaano gw'omwaka guli. Omuzannyi omulala yeerangiridde mu ngeri y'enjawulo yabadde James McAteer, omulenzi oyo yakubira mu ttiimu ya Manchester City. Bw'aba alina omupiira olabanga essaawa yonna ogugenda okugwa, naye asinga kulabika bulungi ng'akola movement. Engeri gy'akola movement ya njawulo, era nga alowooza mangu ate nga alowooza bituufu ebiseera ebisinga. Kale oyo naye yalaze nti ayinza okubaako wayambira ku ttiimu ya Manchester City mu kugenda mu maaso. Abalala be nalabyemu ne gundi yennyini Manchester City yennyini,
omutindo gwayo gubadde mubi ddala naye bwe kiba ngeno yabadde maaki yaabwe yakusatu nga bawangula maaki eddiriŋŋana oyinza okugamba nti nno Salford City si kwolina okwepimira naye waakiri olina okufunamuko kye bayita momentum kati nno yabadde maaki yakusatu eddiriŋŋana bw'oteekako omupiira gwa West Ham n'omupiira gwa Leicester City tulinze kulaba bulabi oba wiini ez'essatu eziddiriŋŋana zirina obujulizi buzireese obwenkomeredde nti oba oli awo Man City esituse mpozi ne Man United era naye esobola okujaganyiza wiini eno mu mateeka g'omupiira naga IFAB eno maaki ebalibwanga draw naye wali muba munoonyako bunoonya muwanguzi bwe muba mugenze mu kusimulagana obusaale era abanaasomako ku byafaayo bya emipiira wakati wa Man U ne Arsenal okutwaliza awamu mujja kulaba nga babala draw wadde nga afterwards Man U yawangulidde ku penalties naye ndowooza nabo wiini eno oba kale okuyitamu okweyongerayo mu kikopo kino ng'ate bajjamu Arsenal ate ku bugenyi ndowooza nako kirinako akabugumu ke kaleese newankubadde nga akabugumu ako ak'ettiimu zombi ez'e Manchester simanyi bujulizi bwankalakkalira bwe bwaleese kubanga eno Man United yennyini yasabula Manchester City juzi goal 2-1 era ebigambo ne biyitingana nga bisongovu nga byonna masavu meereere United yatuuka akapiira ne keveera ne kabula bagezezaako kuddanga olujuzi nga bagwa amaliri ne ttiimu ya Liverpool ku Anfield nga batono nnyo abaali bagiwadde omukisa n'olwekyo kizibu kakati okwetantala okuggyako abamu kumu abavumu muyinza okugamba nti Man U kati esimbudde naye nze ekyo siyinza kukyogera kakati kubanga United by the way badde yina ebyafaayo byayo nga esamba erabika bulungi nnyo mu derby matches ne mu biseera bya Ole Gunnar Solskjaer we yatendekeranga Man U eno nga Pep Guardiola afuuse ng'ekimenke era ng'owulireyo matches zimu nga Man U ekubye Man City so derby matches zino United etera okwesitula mu ngeri y'enjawulo kati oluvannyuma lw'okuba Man City 2-1 ku Etihad Stadium yagenze kuddamu kulabika nga tewali n'agiwadde mukisa oba kale batono nnyo abaagiwadde omukisa negenda ejja 2-2 ku Anfield kata neetegule n'okutegula paasi gundi Joshua Zirkzee gye yateekawo akasaalaba yakasanga Harry Maguire n'anyiga epeesa ne kugenda waggulu singa yalinga Bruno Fernandes nga ye yali waawo eyo naye yandibadde goolu Liverpool baali bagitegulidde ku gundi ku Anfield naye kizibu okuteekawo nze sisobola kuwa statement yankalakkalira nti kakati tiimu esimbudde kuba tomanya lwakuba nti nno United ebadde yina enneeyisa yaayo nti etera okulabika obulungi ennyo mu derby matches kati era mu mwoyo gwe gumu okujjako ng'eneeyongerako obujulizi okuva ku maaki gye baazanye ne ttiimu ya Arsenal olunaku lwajjo nga esazeewo okwesitula okuvaawo ekyo nja kukirinda mmale kukiraba bulabi naye nga eno ate yasusseemuko kubanga babadde ku bugenyi Arsenal omutindo gwayo nagwo gwali gukkiriddemu awo mu results kubanga ne Arsenal yagenze okuyingira mu maaki eno ng'emaze matches 2 nga tewangula sabbiiti eri ey'emabega ebadde tebagendedde bulungi bwe basooka ne bagwa amali ne Brighton and Hove Arsenal nga yasooka n'okuteeba kati maaki ne gugwa emu kati maaki eyazeeko yeeyo Newcastle gye bakubye goolo 2 ku bwereere mu Carabao Cup nga bali waka kakati eno yabadde maaki yaabwe ey'okusatu eddiriŋŋana nga balemererwa okuwangula kale ate United ndowooza kyayongere ne gisanyusaamuko kyekyokuba nti ne Diogo Dalot yabadde afunye kaadi emyufu ng'avuddemu ne kirabika nti nno United yazzeeyo ng'akabugumu wamma gwe k'amaanyi gye bagenze okukyala tekyalika mutindo gwa Arsenal gusingako gwa Man U obulungi kati ate abo bafuna ne kaadi emyufu ate ne basigala nga bavuganya ate ne bakwatiramu ne penalty mu ddakiika 9 kwegamba wonna olaba nti abasajja beetaasizza so bwabeerayo akabugumu oludda lw'ekitundu ky'e Manchester nze omu ku bateewuunya naddala ku statistics engeri gye zigambamu mpozi era ekyokuyiga ekirala mu FA Cup round eno eyawedde kyekyokuba nti Arsenal erina okulaga top level performance per match bw'obanga oli muwanguzi mu muzannyo gw'omupiira temubaamu match gy'olagayamu buli match erina kubeera tuned ng'eri waggulu ekyo kyekimu ku by'okusigala nga bibasoomooza era ndowooza kyekimu ku bibuuzo ebyambuuziddwa Mugisha Tanansi owerukaya omusajja wa Arsenal ekibuuzo ekyo ngenda kukiddamu mukulu Mugisha Tanansi naye nga nze ndowooza nti obuzibu bwa Arsenal buli olina kuwangula mipiira bwe kyetaakisiza
so si kuwangula mupiira gwoyagalidde. Waliwo enjawulo. Okuwangula omupiira wekyetaagisiza so si kuwangula mupiira gwe wooyagalidde. Kati neeyisa ya Arsenal ebadde erimukko bwetyo. Bayinza okujja ne bawangula emipiira egiddiringana nga 6-7 naye nga tegirina nnyo nkizo gye gibawa. Kati wajja ne wabeerawo match ebuuza ebibuuzo awo akapiira we kabulira. Kyova olaba na zino knockout matches bwe zirina okubeera. Tezitera nnyo na kutwalibwa talanta za njawulo z'abazanyi oba obukodyo obusukkulumu obw'omutendesi. Wabula ezo matches zizanyibwa character, obuvumu, okwesitula n'okufiirawo. Ebyo tebiriko na talent. So mukulu Mugisha Atanasi ensonga eyo nja kugiddira nga tugezaako okumenyaamenya mu biki Arsenal byakoze ne byetaakoze. Oba kale ebigisoomooza ng'era bwe wabadde obuuzizza nti obunafu buli luddawa. Obunafu tebuli mu squad nnungi, abazanyi bonna abalimu balungi, naye okubayingira mu buwongo, okubalaga match ez'enkizo. Kuba nabadde naakabawo ku statistics eziraga nti no omwaka ogwo gwedde 2024 bubanga obaze kalenda ya January to December Arsenal ye gikulembedde. Kale bayinza okuba benkanyankanya obubonero bwo bugasse wamu ne Liverpool obubonero 85, naye Arsenal kikulembeza table nti ina goal difference nene ku ya Liverpool esingako Liverpool goal 14 yensonga lwaki ekulembedde table. Naye era olaba nga mukuŋŋaanya obubonero obwo match ezo w'okusongera mu ttiimu olunwe kakati oyaddako tawona. Bwe tukuba oyo ti atuvuganya tuba tumuleka points 9 awo tubeera safe. Ogwo omupiira Arsenal gwe gugirema. Kati obanga olemu emipiira egyo bwe gityo kitegeeza na zino knockout matches zino ziba zijja kubuuza ebibuuzo bye bimu. Kisoboka okubanga opponent mutono naye ng'ate yo match nnene. Oyinza okuba ekyokulabirako, oyinza okubeera mu semi final ez'ekikopo kyonna eyo match eba nnene. Kati ne obanga gwe Liverpool ng'ozanya Wigan Athletic match eba nnene wadde opponent aba mutono. So kakati olina okuteekamu naavu eyo, olina okuteekamu obuvumu obwo obusitula ensamba yo etuuke ku level eya match eyo. Kati ebibuuzo ebyo Arsenal bibadde bijja nga bigirema okuddamu. Nejja ne wangulayo match ezaawe endala naye nga oziraba nga tezirina nnyo impact. Kati match gyewandigambye nti eno yeya impact awo ate akapiira we kabulira. So naye ensonga eyo nja kugiddira nga maze okulabako mu nkambi endala ku ebyo bitwalabye mu mpaka eza FA Cup. Chelsea, obuzibu bwa Chelsea nga tuddayo mu league mu wiki eno wakati ndowooza buli ku obuzibu bwabwe buli ku bavugira mu gia ya kubiri. Omanyi mu bidduka gia namba emu yesinga amaanyi, naye ogenda okutunuulira enneeyisa yaabwe bali mu gia namba 2. Era bwe twabalabye nga bazanya, nze bwe nabalabye nga bazanya mu kikopo kino ekya FA Cup seewuunyiza abazanyi be baleese, kubanga ye Enzo Maresca yasalawo nti nno abo abazanyi be batyo be balina okuzanya mu cup tournaments. Be bazanya Newcastle ne bawandula mu mpaka za Carabao, be bazanya mu kikopo ekya UEFA Europa Conference, era be bazanya ne mu FA Cup. Seewuunyiza. Naye ekyenjawulo wekiri nti abazanyi nga Christopher Nkunku ne Joao Felix abateebye goal mu match eyo ya FA Cup bakyagaanya okuleeta obujulizi obumala nti basobola okujjawo omuzanyi Nicholas Jackson mu namba 9 oba kale bamusindiikiriza awulire nti waliwo obunkenke obw'enjawulo. Bwabeerawo obunkenke obw'enjawulo abasambi abalungi n'abakozi abalungi totya kuvuganyizibwa, wabula omukozi omulungi ositula busituzi mutindo okujja mu kuvuganya no rising above. So si kwekweka mu kasonda nti maama abanvuganya mbasse na ositula busituzi mutindo. So Joao Felix ne Christopher Nkunku tebanaleeta bujulizi bumala, ate nga ne Nicholas Jackson tataddeewo mbeera mu neeyisaayo mu kisaawe n'engeri gy'ateebamu, tataddeewo mbeera egamba nti guno omulimu gwange sigwagalako muntu. Kakati awo ebibuuzo ebyo bijja kusigala nga bibuuzibwa Enzo Maresca. Romeo Lavia, Moise Caicedo ne Enzo Fernandez wandirowoozeza nti bandibadde beeyisanga Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai ne Ryan Gravenberch mu ttiimu ya Liverpool. Naye enjawulo weeri nti ate ye Chelsea awe yagalawo classic number 10, Liverpool tekubisa number 10. Golo zayo ziva mu wingi gibaziteebera oba gibazikolera. Kati ate yo Chelsea eyina number 10 Cole Palmer yino okumulekerawo space eyo. Kati ne midfield eyo engeri gyevamu defensive ogende eno mu maaso
naye kyalina ebibuuzo bingi nga tuddayo mu liigi mu sabbiiti eno. Tubadde tuli ku nsonga ya Chelsea midfield eyo engeri gye manipulatingamu, engeri gye tetenkanyamu omupiira ogujja wakati wano gwongerayo eri mu maaso. Waliwo obuzibuzibu era ne omupiira gwe bazanye mu FA Cup tewalabiseewo nkola eyinza kukinogera ddagala mu bwangu, naye nga overall bavugira mu gear number 2. Gear number 2 eba y'amaanyi, naye waliwo ekyetaagisa ng'ebibuuzo bizze okuteeka mu gear number 1. Awo Chelsea omupiira gwayo we gukoma, pozi oba oliawo obudde bukyali, oba oliawo mu season 2 oba 3 banaaba bakituusirizza, naye nga okusoomooza kwabwe kuli awo. Kati ate okudda kwa Reece James nga number 2 mwamulabyeko awo, simanyi oba Mauro Gusto, naye omutindo gwe gubadde guyuga naye Reece James naye talina nnyo kyabayamba. Ndowooza eno yabadde nga maki oba yakuna mu season enamba, buli kiseera abeera ku ndiri. Kakati ate onoonya enjawulo wakati wa Jadon Sancho, Pedro Neto ne Nuno Madueke. Aliwa gw'osubwa nga takubye n'ogamba bane tusubiddwa muvubuka oyo agenze na kino. Kwegamba overall timu eno erabika ekyabulamu ko leadership. Omuzanyi singa bw'atabeera Cole Palmer engeri gy'asambira awazibu, kubanga abeera na mwangu wa kumaakinga awo wasambira. Bano abeene bali ani gw'ogamba nti Cole Palmer ne waba tali mugundi abamaze. Ekintu ekyo oba tukinogedde eddagala kitegeeza timu bwetuuka okustrugglinga nga kyano omuzannyi oyo gwakwasa omulimu ogw'okukola omulimu ogwo ne gutavaayo bulungi. Kitegeeza nti timu ejja kustrugglinga naddala ng'otandise ogibuuza ebibuuzo ebinene. Ensonga lwaki ndowooza tulabye n'emipiira gyabwe gisembyeyo ena tebawanguddeeko n'ogumu, babakubiddemu ndodde emipiira 2 n'okugwamalira emipiira 2. Kati yo Liverpool ate ku bazanyi bezanyisizza yayongedde kwanika kulaga wadde yawangudde naye yayongedde okulaga nti nno ate backup team yaabwe, kwegamba wakati wa senior team ne backup team gaapu nnene. Bw'olabanga Harvey Elliott yayagala okuba ekifo kya Mo Salah, kizibu okudda eri n'ogamba nti Mo Salah tali wa kasita Elliott waali ayinza okukikola eyo mu maaso, naye mu maaci eno obujulizi tebwavuddeyo bulungi. Wataru Endo ye yakubye ekya Virgil van Dijk. Oyinza okudda wali n'ogamba nti Van Dijk ne bw'avaawo kasita Endo waali, obujulizi obwo naye tiyabulese kimala. Mulimu abalenzi abalabikanga balungi ba Trey Morris Nyoni, ba Tyler Morton, ba Liobasi Ngumoha. Sirowooza nti oyinza okugamba nti katusomemu Ngumoha gundi Luis Diaz atuloba Cody Gakpo. So okusomooza okwo Liverpool ekuyina mu backup team yaayo bagezaako okugigaziya okuyingizamu ba Curtis Jones, ba Jarrell Kwanza, naye olabanga timu ebatejjula ate ng'ebimu ku bibuuzo by'oba olina okuddamu nga liigi ekubye ekkoona. Otuuka ekiseera Mo Salah alina injury ogambe nti Harvey Elliott bakwatemu agenda kuwa kyekimu. So gaapu eyo okubanga nnene bwetyo kino kyalina kibeerako obubaka bwe kiweereza eri Ancelotti ne banne, oba engeri gye biri ebiseera ebyakatale afuneyo ko abasajja enjasabiggu nga 2 oba 3, kubanga bwebanga eno ye backup team yasobodde okuyitamu ng'ewangudde convincingly. Tekimala naddala ku liigi ekkoona lyekubye okujjako kati nga abazanyi nga Simikas ye gaapu ntonoko bw'omugeraageranya ku Andy Robertson. Kaomini Kereha abadde atulazeeko nga Alisson Ramsey-Becker taliiwo, bayinza okuba sibe bamu naye kale aliko kale. Conor Bradley asobola okukwatira mu namba 2. Actually defensively asinga ne Arnold Trent. Arnold Trent kyamusinga byogenda mu maaso ne vision yekuba pass empanvu na biki ebyo ebyamusinga, naye bino ebya 1 against 1 Conor Bradley asinga kaawo. So ogenda okumenya amanya agaba bali close okwegatta ku first 11 nga tegamala bulungi oba waakiri kale FA Cup gye baazanye teyaleese bujulizi obwo at least okusinziira ku nze. Kati guno omwezi eno sabbiiti balina okukyalira Nottingham Forest enkya, weekend bakyalira Brentford. Oyinza okugamba ku bano abaakubye FA Cup bakukwatiremu. Kati awo ebibuuzo ebyo Liverpool yalina okubyeddamu mu ngeri ey'amazima ennambulukufu, kubanga gwe bweweekolako bwewewaayiriza olwo ate bw'obanga oyogera ku muntu omulala kibeera kitya, tegujja bagira. Kati Manchester nga bwe nakoonyeeko amaziga agabaddeyo eri ttiimu zombi ez'e Manchester mu weekend gabaddeko kale gaweweddeweddekoko.
naye ekyebuuzibwa Ruben Amorim musajja wa mputtu ne system ye back 3 mid 4 front 3 back 3 ne yakole Bungereza kibuuzo ekyo kikyaliwo naye era bwe kityo abantu balinga beebuuza tikitaka n'akawowo ka Pep Guardiola kanaakola Bungereza tugenda okulaba nga kakoze ne kawangula n'ebikopo ebiwerako naye ate bw'otunuulira environment Ruben Amorim gye yasanze Pep Guardiola si ye yasanga Pep Guardiola basooka ne batimuteekako omukire gundi engineer Manuel Pellegrini Lipamonti enzalo ye Chile yali atendeseeko Spain mu timu za Real Madrid ne timu endala ng'omupiira ogwakawo waagumanyi era ogenda okulaba ng'abazanyi be yagula abamu kubo Pep Guardiola bwe yajja teyabagoba abazanyi bano Kevin De Bruyne ba David Silva ba Vincent Kompany ba Keneli Yaya Toure abo ba Fernandinho yabasangawo nga bye bakola kiriziganya nabyo kwegamba na improving improvinzi naye Ruben Amorim ye wazze abazanyi abasanzewo tabuzeeyo n'omu naye ate ennono gy'ayagala okubisa yanjawulo nnyo ku yoyo gwe yaddidde mu bigere Ten Hag n'olwekyo oba ogamba nti nno abaali banyooma tikitaka nti tasobola kuva Spain ne Germany najja Bungereza naye najja n'akoleera oba okubaganyamu ebirowoozo n'ogamba nti kale back 3 eyinza okukola Bungereza naye omukulu abazanyi bano ye yabeefunira kati alabika alinga agenda nga kakkana ku Delete Maguire ne Lisandro Martinez naye mu nsamba eyo ayagala a high work rate ba mid 4 bano balina okubanga bapakasi nnyo okusobola okujjayo omulimu omulungi ogwaba back 3 ate nga bagenda mu maaso ne baliikiriza abateebi ate ne badda mu kudda balina oku invertinga ne badda mu back 5 mu bwangu ddala ate ne bagenda ne maaso mu kugenda maaso tojja kugenda kugamba nti nze ndi namba 2 ogenda nga winga nga ne Chengo okuba kakati awaliwo okusoomooza mu playing staff kakati wano wakati Kobe Mayino ne Manuel Ugarte balabikanga abagenzi nga banywera naye nabo okusoomooza kuli engeri ayina kusalawo ddi lwa inverting najja mu back 3 bawera abana era ayina kukwatirira D space wing back wavudde Diogo Dalo agenze alise space mugongo gwe nze mba nsoko kavaringa agenze Nusayo Mazirawi kakati kanjire awo wakyaliwo ebibuuzo ebiwerako kakati ne mu maaso eno ba namba 10 bana ababiri abeetolodde Mwenda Hoyland no bakyayinamu ebintu ebyo okulabika buli kiseera okujja obuvunaanyizibwa ku bano babbaako omusanvu kubanga bano babeeranga omusanvu ba blocking midfielders ababiri ba wing back bali ababiri otekeko ba back 3 otekeko ne goalkeeper kubanga bonna basamba mulimu gwa bano ba namba 10 ababiri okujja kubali obuvunaanyizibwa okubalaga ffe tubasinga amagezi ne muvuga omupiira guno gutwala mu ngeri y'obukujjukujju okubiitinga aba opponents abakuba oluusi enjegere bakasuka enjegere ebyo nabyo n'obutetenkanyo obwo oluusi gwotebo bogabe oba ebyo nabyo bikyaliko ebibuuzo ebiwerako n'olwekyo tulinza okulaba back 3 eneekola kubanga oyinza okuwangulayo game emu naye ekyo tekiba kyankalakkalira ogenda kukyongerayo paka ddi ekibuuzo ekyo nakyo kiri awo kikyali mu bbanga kati ku nsonga ya mukulu Mugisha Atanansi obuzibu bwa Arsenal bwe bwavudde oyinza okutunuulira match emu eya Arsenal gye baazanye ne Man U awo botu ekifaananyi kifunzizza nnyo njagala ogaziye ekifaananyi match eno gye nayise okuba ekkonde vanyuma eryo libula nnyo mu ttiimu ya Arsenal ekyo tekirina ku talanta ya muzannyo omu tekirina ku nsobi ya bukodyo bwa mutendesi oba ekyo kyo kirina kuba kya ttiimu omusambi wabakubira mu ttiimu yinako byevuganyako nga Arsenal oyina okumanya engeri y'okweyisaamu era ddi ku match ki n'olwekyo kino si kya muntu omu wabula kya ttiimu yonna Arsenal eyina okweteeka mu mindset ey'okuwangula emipiira we kyetaagisiza so si yo weeyagalidde wabula embeera we yeetaagisiza weewali enjawulo nga nyongereza ku nsonga eyo nali Man U yaggyemu Arsenal nga balina abazanyi 10 najjako wano Arsenal emipiira gye yasuuliramu obubonero engamba nti ne basuula bantu nno ne banjiikira bangi nnyo nga gwe tulaba nga twabadde 10 naye Man U yaggyemu Arsenal nga bali abazanyi 10 era n'amakubo agawerako mwoyinza okuyita okuwangula nga temuwera kati ebyokwekwasa ebyo yo Man U yakiraze nti nno kisobola kabeere ng'oli ku bugenyi nga ne ttiimu gy'ozannya
ekusingako. Naye saagala kutunulira nnyo match eno. Match eno olw'okuba nti yabadde ya knockout. N'olwekyo ng'olina kukola bukodyo bwonna obugiwangula. Kinzizayo ku kiri kye natandise nakyo. Towangula mipiira w'oyagalidde. Wangula emipiira wekyetaagisiza. Awo kitegeeza nti match ezi zonna ezikubuuza ebibuuzo oba osobola oziddamu. Kuba ne season ewedde ne season eri ey'omunda, season ezebbiri eziyise, Arsenal zebadde evuganya ku kikopo. Era buli awabadde match eyo eriko ebibuuzo, Arsenal nga gyegwamu draw. Nti singa okuba guno nti Man City ogireka obubonero butaano. Kwera okulaba ng'ogwa draw ng'ate yo Man City ewangula ogwayo. Oba nti kakati nti Arsenal wegira guno nti esigale ku top of the table. Okenda okulaba ate ogwo ogwa draw bagwe bakukuba kwegamba ebyo. Erina kubeera mindset. So si nti basandi bafuneyo abatalanta endala oba kino. Erina kubeera mindset. Abazanyi ne bakimanya level kwe bali ne ku level kwe balina okusambirako buli match. Kakati ate nno si kya season 2 eziyise oba na zino kubanga ne knockout match ezizino kino kizikusomesa. Kati walabye ku Newcastle eyo match yabadde yakuwangula. Kakati ne kuguno gwa Man U eyo match yo etaddewo embeera yeetaagisa. Kati gwe bw'olinda okuwangula gwe gw'oyagadde weekanga oluusi ogwo gw'oyagadde nga si gwe mutuufu. Kubanga Arsenal ebadde esobola okuwangula emipiira nga 7 oba 8 egiddiringana. Naye ogenda okugiraba nga tegirina nnyo emipiira egyo 8 tegirina nkizo gye gibawa. Kati batuuka ku match ey'enkizo erinako ekibuuzo akapiira nga keveera. Obwe bulabe Arsenal webadde nabwo ne bwozaayo emabega season kyeyo gundi gye yawanguliramu Leicester City we yawangulira ekikopo Claudio Ranieri nga tawangulanga na ku kikopo kya ligi mu bulamu bwe Claudio Ranieri nga coach ne Leicester City nga abanene bonna abandi badde bavuganya ku bikopo nga bavuya nga Arsenal yokka yeriwo ebijjukira ebiseera bye ba Mesut Ozil bagwe Alexis Sanchez bonna nga bookya bati ne bajja ne bongeramu goalkeeper Peter Cech gwe bagula mu Chelsea balese ba Mohamed Elneny kwegamba ng'olaba Arsenal yeri mu kintu naye ate nga baali baakamala okuwangula FA Cup back to back. Arsenal yawangula FA Cup 2014 neddamu 2015. Kati awo wonna nga walinga wali obubonero obulaga nti banne mujja tuwulira. Naye ogenda okutunuulira nga match ezeezo ez'ensonga nga Arsenal zezigirema. Gundi nejja Spurs nekonkona ne bayuzayuzaamu awo. Leicester City nejja ne bakonkona kwawo ne yuza jukira match day 1 mu season eyo Arsenal bajukubira na waka timu ya West Ham. Naye ne basitukaawo ne bakubayo Crystal Palace ne bajja ne bagwayo amaliri ga 0-0 ne timu ya Liverpool. Ne Chelsea ne bakuba. Kati awo Chelsea we yabakuba ate ne basambayo emipiira 5 gyonna nga bagiwangula. Bagenda okuyingira emipiira 10 nga balina points 22 ne Man City ngeina points 22. Man City ngawo yekulembedde ng'ekigikulembeza goal difference yalina goal 16, Arsenal ngeina goal 10. Kati awo nga bali kubugeregere emipiira 10 wogambira nti kakati ono Man City yazze Arsenal yaddako emipiira 5 yawangulako emipiira 2 gyokka. Era awo ekyo kye kyaleeta Leicester City mu kibalo. Kubanga wano Arsenal yandibadde awo weeragira kati Man City obanga gwoze kale zaabika emipiira. Kati ate gwe nojja mipiira 5 n'owangulamu 2 gyokka. Ate nga ne Man City epondooka Leicester n'esituka. Bagenda okuyingira emipiira 15 nga Leicester City ina points 32, Arsenal ngeri ku points 3. Kati awo ne bajja ne basituka ne bawangulayo Aston Villa 2-0 ne bakuba Man City ku bugenyi 2-1. Goal emu yali ya Olivier Giroud endala yali ya Theo Walcott. Kati ate mu kaseera ke kamu ne Leicester City yalekangaza Liverpool nejja n'egikuba goal emu ku bwereere. Arsenal nekulembera ekibinja. Ate yabandaalayo egenda okukyalira Southampton yakuba Arsenal 4-0. Ne bajja ne basituka ate ne bakubayo FC Bournemouth 2 ku bwereere nekulembera table ku goal difference. Oluvannyuma lwa Leicester City okugwa amaliri ga 0-0 ne Manchester City. Bagenda okuyingira mipiira 19. Arsenal ngeina points 39 nga eina goal difference 15. Leicester City ngeri mu kyakubiri naye nga naye ina points 39 ne goal difference goal 12. Man City yongera bikanga egenda ekivaamu
ng'erina points 36. Kati goal difference nga yeyawula Arsenal ku Leicester naye nga Arsenal yekulembedde. Bagenda okuyingira yandibadde second half ya season okutandika n'omupiira ogw'amakumi 20 batandika na kuwangula Newcastle mu kubwerere. Emipiira ejaddako ena Arsenal teyawangulako n'ogumu. Jukira mwalimu ne draw eya Liverpool 3-3 ku Anfield. Kati yo Leicester City negenda neteeba gundi newangula Tottenham Hotspur ku bugenyi 1-0 goli yatebwa na Robert Huth. Emipiira gigenda okuyingira 23 Leicester City nga teri ku points 47. Man City ngekomyewo eri na points 44 basibaganye na Arsenal points 44 naye nga Man City ina goal difference 22 Arsenal ngeina 15. Laba Leicester City bujja ne sabula Liverpool 2-0 ne kuba ne Man City 3-1 golo 2 zatebwa na Riyad Mahrez nga akyali mu Leicester City. Bagenda okuyingira mu Valentine's Day Arsenal ne kuba Leicester City ku bugenyi 2-1 gundi Daniel Welbeck yabakutula kugenda na kugwa. Nekibatwala ku points 2 on top of the table. Olungebule mipiira 12. Jogama tikakati gino timu evuganya ku kikopo banajiwulira. Liverpool neveri nesoke kuba Man City 3-0 ne bagamba muve ku nte. Spurs nejja nekuba Leicester City 2-1. I mean nekuba Man City 2-1 kwegamba Man City bagikuba back to back mipiira 2. Liverpool yabocha 3-0 ne Spurs nebocha 2-1. Okakanate Spurs siku ekusituka awo nejja neyenkanya obonero Arsenal. Bagenda okuyingira emipiira 26 nga Spurs si eri mu kifo ekyokubiri ku goal difference positive 27 nga Arsenal ina 18. Leicester ngeri ku points 5-3 bano bombi nga bali ku 5-5. Kakati okuvaawo Man U wejja nekubira Arsenal awaka goal za Rashford ye 2 baba kuba 3-2. Rashford yatebako 2 ate Arsenal oti yayenjebukira ddala ne Swansea nejja newocha 2-1. Leicester ne Spurs ne bawangula ejabo. Leicester yakuba Watford ne kuba ne Newcastle. Spurs ne yakuba Aston Villa ne gwa amaliri ne Arsenal 2-2. Arsenal yongera kukira Spurs erinnya ne gundi ne Leicester erinnya. Okuyingira emipiira 3 Leicester ngena points 63. Spurs 5-8 Arsenal 5-5 Man City 5-2. Man City ngegende ekivaamu. Okuyingira match day 36 Leicester negende gwa amaliri ne Man U Old Trafford. Spurs ne gwa amaliri ne Chelsea 2-2 ku Stamford Bridge. Atawe kikopo siwe kyagendera. So kati nkwaddeko olugero olwezimu ku season Arsenal leyina okugolola omukono ngera boyina okweyisa mu knockout matches. Knockout match temuba mukuteesa oyina okwesitula mu ngeri y'enjawulo temuba nsobi gwe basoma yenna kasitoba nga omujozi gwo gwa Arsenal match oyina jukba ku level ejiwangula naye bw'ofuna ebyokwekwasa awo ebikopo webigendera. Season ebbiri eziyise Arsenal kwebadde vuganyiza ku kikopo embeera bwetyo webadde match ezijibuuza ebibuuzo tebiddamu nejja newangulayo weyagalidde season 2. Kakati ne season eri endala ya 2016 naye bwekityo bwekyali ogwo omuze gwagala kunogera ddagala. Munaabeera bwe mutyo omukulu Mugisha Atanansi munaabiwulira.